omusajja yantwala ku poliisi ku mitwalo 3 n'ekitundu bamubuuza sente zoyo zimanyi ne sinazifuna kolole namanya bakuwalako ku mitwalo 3 n'ekitundu nga bagikubanja emyaka nga 18 emabega kaakati nze nga sibimanyi nanze manyi bino ebintu by'abakabaata bino ebibozibozi by'okumalwa eby'ebbanja tasibwa kasi toyogera nti sente nzimanyi maama kakati olwo balaba abo abefuula abalamuzi ku social media n'awandika comment n'avuma arakijja kamutima mubi gwaki gwe bw'obeera gwe nga gwenze alina sikini omukwata bukwasi mu ngalo n'igamba weebale kusazaamu kivulu bino byonna nekisinga okunnuma alina sikini okubeera ku alina sikini okunvuma mbundi kabitex kabbi omanyi statement eyo ekirungi empapula za kooti ze bataddeyo isiza ezo badde okyakangamu bukanzi ndowooza badde okyankayiriza mu kisaka alina sikini saakwogera naye kuwansiganya naye ebigambo kubanga sijja kumusobola alina ebigambo ebingi era banajja nga nvaako tugenda kusinkana mu kooti kyobomamu abalala bonna nja kwogera nabo naye ekyakwogera naye kubanga binjogerako tabimanyi naye bajja bitegeera naye buli lunaku omuntu atuuka olunaku n'agamba mama kino badde sikimanyi naye nkiyize nze waliwo yanguza emmotoka yange yasooka Sahara yali bulooka bwenamala okugula emmotoka gyali 8 ekitundu bulooka nga nsimanyi nti basasula bulooka nga tewaliwo ndagaano naye omusajja yantwala mpaka ku poliisi nga sirina ndagaano poliisi yaŋŋamba nti bulooka temumubba kwata emitwalo gye10 bulooka baba nga yakufunidde emmotoka omusasule kati koolo n'enkiyiga kati ne alina sikini mu mbeera eno alina kyagenda okuyigiramu ngenda kutaasa abalala babadde aleetawo ettaka ga amalala ne yeefuula era mu puresa gyo okimanyi nti jjo yayimbye e Masaka ku shonga ne Paraso kwali okubaita okugenda gagena aleeguluka mpolampola ku shonga ya Masaka akati abantu bajja kubiba kale tezinagira okugamba tekabaata gendi sebo chairman tebebaka musajja wa Bitex omusajja nga Bitex bannange nze musabisa musonyiwe mbiveeko sere njifiire omanyi Bitex ofiiridde ebintu bingi mbulamu bw'ensi nze omu ku bantu abakuli kumpi yemanyi sene mikazi gyoteka mu bizibu era zofiibwa but ekyo kusaba Bitex kye kintu kimu kyokka nti ali muskini nga ye akyalaba ensi ate muvubuka yonna gy'avudde obulamu bwe bwabutambudde ebintu abiraabulayo bipya mu maaso ge omusingo omukulu walokozeeko ekivulu nga kya miliyoni 2 nekikusala nedda ku 0 nze nsaba busabi nti ali muskini nga ye wandimulesi nomukwasa Katonda bado mutwala mu kooti omanyi nze nzijukiramu waliwo olunaku lumu nateeka ekivulu eyo Mityana ne bakuba emmotoka z'abantu ne bookya n'okwokya ebintu kati embuzi n'omulimu gwange so nkimanyi omuntu kera ku mutwe gwange manyi nze ekivulu kijje sijja kunyumba nkute kuba ngenzi obulumi bwa promota mbumanyi bwayitamu but Bitex ali muskini mwana obadde okolagana naye yafuuka omusiru yafuuka omugezi nti onofuuka omusiru ye naafuuka omugezi ensi ejja mumusasulira because si gwe gusosedde okufiirwa wafiiridde ebintu bingi mu bulamu bw'ensi batenda budadde nti ze sente za ali muskini okola bbaana okubukirira ekifo n'omwa deposit n'ateekawo embeera obuntu osobola okuvuunuka ate mmanyi nti oba n'omutima omulungi Katonda asasulamu bulungi byereere so nze nkusaba nga nze wange sijja kulimba naye omuleka n'agenda n'ensi
nawe kimanyi zikyali wange but swanze kwagaliza musajja munange gwe namukomera ate swakera mukye kwagaliza musajja munange ku yimirira ekkooti ebintu ebyo birange ebyokusagama omuntu okutwala mukomera mu kkooti ebintu ebyo byabisiraani tebikuva mu bulamu obwo obeeramu nga kakiseera obeera oddamu bintu ebityo so mukulu wa BRICS pulezidenti wange nze nkusaba kino kimu kyokka blood nti muleke abeere leka ensi ejja mwesasulira nze kyenkusaba kyokka ekyo akati statement gyokoze ogiraba lekya Serena Bata okiraba ffenna tumanyi nze omu ku bantu bubaddewo ennyimba za Serena Bata zikuba era nze omu ku bantu bubaddewo tumanyi bintu bya Serena Bata naye omuwala Serena Bata nga ye ebyaddala Abutex omuwala ayise mu bulumi bungi obulumi buyinza okuba nga bamuleka okusirwala okutuuka ku mbeera bwetu but naye yeetaaga kusonyiwa omuleka abire mu nsi ye ensi naye ejjamukera kuma kyomwekolerako nga ye abali ekisooka abantu abo ababiri nti kugamba Jacob Mutuuze nze okimanyi njagala nnyo ssente naye sirya ssente zitali zange nina nnyo ekisa eri oyo alina ekisa gyendi ate ndi mubi nnyo kasita oteekamu akanyomonyoomo awo ntunda buli kye nnina omuvubuka oyo yagenze ku mpewo nampita omubbi kooti yemulangiye negamba gwe Kabaata genda eruzira wabba ebintu bebiti ne bebiti tukusibye emyaka 6 omwami oyo yali akola sente ozimanyi yali takola wadde miliyoni 3 za siringisi omwami oyo Mukama ekirowoozo kye yampa ekyamutwala ku Freedom City kyekyamulinyisa ne kimutuusa ku miliyoni 10 ez'Uganda naawe kyomanyi mu Uganda essaawa zino omuyimbi atunda miliyoni 10 abadde Kenzo ng'ate agenda mu bbandi ye Jacob Okoli oyo nze njagala nnyo ekitiibwa okusinga ssente okimanyi bulungi nnyo singa sirina ssente zengoba Jacob Mutuuze singa essaawa zino ndaba ntambula mu bbalamu kuba okimanyi bembeerayo ngattako singa ssente ndaba nga ndi mu sayidi y'ebyobufuzi bannayuganda gye basinga obutaagala singa ndaba gyendi kubanga okimanyi bulungi nnyo bembeerayo nteekawo enjawulo ekyo kyo kimanyi olowooza lwaki nezigaana nkimanyi njagala kuli akasente akatono akampa emirembe aliyo misikini olunaku lwe yanvumye obubbi ate sigenda kumubba kubeera siri mubbi naye njagala mpa ssente zange zempaddemu njagala tubale wano Jacob Mutuuze sina kyengenda kwogera kyotamanyi nakwata miliyoni 10 nenzimuwa nenkwata miliyoni 3 nenziwa Naazo wa Baana nenkwata miliyoni 2.6 nenziwa Sikooti wa Baana nenkwata miliyoni 1 nga nkozi njala abantu owokusatu awa ku Nile Theatre nga njala bakole Baana nga buli nsonda yonna Baana ziri miliyoni 6 n'obugwamu nkubaliramu ekitono nenkwata miliyoni gyali yangamba miliyoni 4 Innocent wa Galaxy namuwako 2.5 njagala ombuulire mpale zino zimusonyiwe owulira bulungi nkulu nenkwata deposit ya miliyoni 15 nembuukinga ebyuma siteegi ziri 3 ennene emu eziri average 2 n'ebyuma byako byuma bya miliyoni 6
nenkwata zibiti ziddombe CBS nzisasuddeko deposit nga nsumulula ku mmande kyanga nokusumulula nga njala ndomitani Clever Jave yonsumulule era singa buli emboozi enoonawo eri mu kibuga ayagala ekigambo kimu nkwakyo festive kakale zo ssente taata zeyagala nambe nti musajja musonyiye mbuulira bw'obeera ggwe omuntu asobola okusomera omuntu ssente ziri mu miliyoni 7 nanyini kifo bwe mundi gwange gwali gusoose okukolera ebuleba musajja oyo mumanyi si mwangu mumanyi ekifo ekyo oba okikoze oba tokikoze alina kuntwala mu kkooti nina okumusasula 100% kuba yagoba bba abantu miliyoni 2 mbuulira ngende mu kkooti olw'okuba omwami takomye ku ekyo ataddewo obwaloganse bwe takoma ku ekyo adde yeefulakulira abantu ntu abalala n'ekigule naye nange ate nange nakinkola ebyogo gyangiriki mbuulira Jacob omutuuze Abitex nze mu bulamu bwange kankuweyo akagera akatinitini recently omwaka oguwedde wetwava mu covid nali nguze mega fest kati mega fest eno bagikwata nga bagenda ogiguza balina promoter gwabe bagenda ogiguza kati mugende babuuza waki mega fest mugitunde nga nebawa ssente zange ne baŋŋamba kampuni tefiirwa ne bagamba kampuni tefiirwa nze sizze wano omukozi wa ddembe zange nga promoter yayingira mu contract nammwe najagala munsasule singa nze nafira mu covid president ze yasalawo naggalawo ebivulu nze muli baddembe okugenda mu maaso n'okuguza omuntu omulala yenna kasita mu mpezi zenafiirwa abasibe ne bagamba sibo kati bangobere ku mulimu lwa mega fest eyo naye natuuka awo nentunula ne ŋŋamba essente zikolera mulamu era bwentunula abagagga bavudde mu nsi eno teriyo mugagga agenzi n'essente zonna bazireka ku nsi kuno ekingi nnyo kye bakukolera kintu nnyo okufuna kuno saavisi bakuwa suuti eyakabi na ngatto zakabi ate nga zonna zokoze zisigala kuno nze ngamba Abitex kiri kino mukyuka kyenkusa teri kintu kyoyiseemu nga si kyangu ofiiridde sente zisinga n'ezariskini zakulitidde okubiibwa yes waabuloba abanja n'ebira byotaddemu but I think waabuloba naye muntu asobola okutegeera ku experience n'erinnya lyo singa kisoboka okufuna time nomusootinga ebintu byange byetamazizema nnyo mu kkooti okulaga nti nze mu music industry sinoonyangamu ntawo noonya nze ndi mu kintu kyenjagala nkikugamba obwokubiri ogambye ali musikini si mukwano gwo nti sisobola kutuula naye kubanga ajja kwogera ekintu ky'obusiru obunafu bwange mukuba oluyi ankuba menyemenye kuba amaanyi agalina sente zinataddemu tolina kyotamanyi kuba buli kimu kirina lisiiti enkutumye genda yeewowe omugambe abale sente zange azimbe tojja kundaba nga njogera ku alien skin muzibale muzikwate nsobola n'okumusomyewako ekitundu ab'obulebe abanja 15 mwaka 15 bagamba nti nze musomye kikiina kuttabbu nga muzisala ku nsanweeroba sente zabanja zaki wane sente nesho teyali batugyeko obubbi nabo kati sente abanja zakisaagala ate ogerenga omukodamu bizinesi olwedda aba yakuwa kifo aba yakuwa ekifo ki oba okizeeyo ndikati Abitex ano nayo mbasasule buloba naso tegenda kubeerayo ekyo si kya bubbi mu contract naye
kibaita contract ekimanyi ayo nabo kubere mu business eshoti iyo aleka kubolonye sente ate mbuke ekifo abamutuufu akola contract niweekakasa nti ojja kukolerawo ate bw'osazaamu bali abali baagala ekifo oluddo abagoba nga tebagenda kukolerawo ye ekifo kisasule yatwaleyo atwaleyo abantu bebatuule basanyuke kubanga sente azirina bw'abanyiruka kiyo ekisazizaamu agende n'abantu basiibeeyo kuba bakisasudde kiba kiki abakubanja kubanga abantu yabagoba dda ng'amanyi waliyo empakyo festival era alinze balansi we segende mu maaso oba ogenda kukola oba togenda kukola oba commuting waliwo abantu betulina okwogerako ne betutalina kwogerako musajja abo mpozi ababoogerako mutuuze kaakati eyo abantu abanoonya cheap popularity oluzungu nenjogera gye luli ogenda otya abantu gye batafuusiogera okukola amawulire abandi kabatakadeko n'abala bateese kanneebake mbadde emikulu myali eri wano munoonye muteekeko jacob ayogere naye naye nze njagala kigambo kimu kyokka sente saagala kirala kyonna kyenjagala njagala kimu ki njagala sente Jacob waliwo abangamba nti njogerenga businessman njogerenga businessman eki so teriiyo kati abidekisi ne banne banoonye sente ate basasule ekifo ewa business ki eyo sebuba bubbi eba business kimu ate oba bubbi so teriiyo kifo kati abidekisi banoonye sente basasule buloba kabata kasita omuntu okwera ku mazino ogamba nti obukkiza ekifo nekiteekako deposit ekifo ekyo nga sikyokireeta ekizibu nga kizibu kivudde kubye promota oba olina okusitula singa ekifo kigambidde nti gavumenti ekiggadde bakikubiddwamu ebbomu balina okuddiza ssente zo okitegeera naye ekifo si kye kirina problem eri wakati wa president Abitex n'omuyimbi nti abantu ababiri balina okwesootinga era nyini kifaalinga kimu njagala ssente zange olunaku lwangamba ndusibeko lusibyeko lweruli ninze ssente zange olunaku balusazaamu dde ekintu bakisazaamu kati bayiseeko ennaku eziwe wadde ekintu bakisazaamu dda Abitex yalina okwefu adiyekise fominga omuntu oyo nanyini kifo ekyo oba si ekyo endagana yawe gye bagendamu nga bbo ebagimanyi because omuyimbi tabaayo ono omulimu gwe Abitex kwe community yali lisitiraga nti neyabukinga ekifo wagenda okukolera okitegeera kati ali answerable ku kifo ekyo ye Abitex si muyimbi omuyimbi newakera ku makina agamba nti njaga ekifo kyankwa kyo festival naku zomwezi weziti Abitex kwata sente zo kiveemu awo wayinza okitwalira naye right now kikyali mu mikono gya Abitex era kamera zonna zirina kutumya Abitex kubanga yagenda n'abukinga si muyimbi okitegeera kyova nti okugamba nti kabata Abitex afiiridde ebintu bingi mu bulamu bw'ensi mu bivvulu afiiridde ebintu bingi Agent Scheme nga ye akyakola akyategera ebintu bingi just omuleka bulesinga nti manyi omuzabiri omusajja ono kulwa Katonda n'ensi yange kamuleke akole bibye nange nkole byange bantu balinnyo abakoze ebintu ebityo mu industry yaffe Kabaata ne bakomekereza bubi nnyo nga baavu bantu balinnyo baagana okuyimba ku bivvulu lwa mitwalo 2 abantu ne bafa essaawa zino takyasobola kuyimba biyimba abantu balwagala naye ensi yokeyo ekolerako talina gwe yekwasa wadde n'omu nti nate nekwasa Abitex yanvirako okugwa kwange ye kenyini kati nalina engeri gyambonyabonyamu
jambo nyalezamu kati Abitex nga ye baba ngali promoter asinga omuvuko n'emyaka ali ebintu bingi waliwo yakera muzanteka ekivulu kya milioni 15 nkuba n'emukuba nezifa waliwo akoze ebintu bingi nyo byemanyi kati alina mukera kumaca kumuleka n'agamba manyi nze nesonye alien scheme kamagalize Katonda okitegeera ekintu kigenda mu maaso ate alien scheme bayina walina okutegeera nti obulamu buno bukyuka. Today you can be on top of the world naye nkya ensi esobola okubeera waggulu. Simanyi bafunako omukisa okulabako okuledi bantu nga akuba endongo kabata simanyi bakufunako omukisa okulaba abudumulasi simanyi bafunako omukisa okulaba bafuddumukono okitegeera bulina waali bali Abdumasi ng'omulanga n'ofuna abantu omutwalo gumu 7-8 nga Abdumasi ennyimba zikuba buli nnaku zikuba ku leediyo zonna but precaution gy'oyitamu nga Katonda akuwadde erinnya akuwadde fame yekuleta okuwangalya mu industry oba okugivaamu bwotyo naye nze mbadde nsaba Abitex aleme kubeera nsonga lwaki alien scheme adda ku zero. Abitex ne tiimu ye Jacobo ekyo kye baagala ne bakifuniramu wa omanyi industry mu fami kabata tusobola kutegeera bulungi ba Abitex bayitamu because esente ffenna abali bano aboogera tezaava mu nsawo zaffe esente zaava mu nsawo ye yamanyi kyatuulidde okitegeera nze kabata nkunyonyedde simanyi babaddewo nali ngobeddwako ne ku mulimu lwa show gye bayita Mega Fest baagiguza promoto omulala ng'ate mu covid twagenda nga nze agiguze nesasula ne batuuka ekisa ne bagamba president n'agamba teri bivulu birala mbisazizza ntekola bivulu kati nfe era amabanja agansumbuwa kati kyawa zino gava ku sheeyo kati Abitex abasajja ba Abitex abo bayise mu mabanja babanjiddwa shonesala naye nga wasangu yagala sente ze wasangu nasigala nga abanja Abitex nga tabanja muyimbi because Abitex ye nanyini show yategeka show nawe kifo nasigala nga abanja bana Jacobo kyonyera ogamba ku bantu abatuwuliriza teriyo muyimbi yali agudde lwa promota naye ba promota ebintu bye babitutte emmotoka zaabwe bazitutte amayumba gaabwe bagatutte abamu bafudde baba banja lwa kuteekateeka bivulu by'abayimbi n'obeera nga buli woyita wonna oyo mu Abitex mubanja abajje mubanja oba tolina gobbye naye oba wateekateeka ekivulu nekisala n'oteekateeka ekivulu enkuba n'etonnya n'oteekateeka ekivulu abantu ne batawera n'otambulira mu mbeera eba promota babbi kati nze n'okuteekateeka ekivulu ku Freedom City kubanga ebivulu zaala enkuba bakkera ku makya n'etonnya lunaku ne luziba ate ye omuyimbi afuna emirundi 2 oba omulanga ku TV yaba akola naye gwe oba otunulidde kimu ntaddemu 2 njagala 2 mu 10 ninakolako enkuuka nga nina milioni 5 215 ow'ebyuma nankwata amataayi nga sirina magoba milioni 5 naye omulabi ng'alaba milioni 5 1,2,3,4,5 ziwasolooza nasasula 10 nze nasolooza ku mulyango nasasula milioni 15 za CBS nensasula milioni 15 mu bayimbi nensasula milioni 8 za byuma nensasula milioni 7 za publicity nensasula milioni 15 za security nyanze njagala abantu emitwalo 5 mu n'okudda wabuli nfune ssente naye omulabi ne kamera zaffe zino ezammwe Abitex afunye nasisi w'omuntu omuyita ne nasisi w'omuntu Gerard yankwata amataayi wali ku dada mu hoteri nga manja milioni 10 nga ssente zonna ziweddewo nga sirina
naye ng'abayimbi bonna bafunye, abatunda emmere bafunye, ababodaboda basombye abantu, abatakisi bafunye, obulango mbukubye, abakola obulango bafunye, ab'ebyuma bafunye, abasecurity bafunye, bonna bagenda obona bagenda mu bivulu. Buli muntu agenda amanyi kyagenda okufuna, naye promota ye muntu yekka agenda mu kivulu nga tamanyi kyagenda kufuna. Naye n'osanga omuntu ng'ali awerera abo babba muyimbi waffe, aliyeni waffe, aliyeni wammwe akubye oluyimba kituufu, naye promota amutaddemu ssente ye afunye eki? Freedom City nayingiza abantu abayingira munda kubanga bamwanyisanya aba security, mwangi bagenda okuteekayo abantu, ye nateeka screen kubanga nze namunya abantu bajja kubeera bangi, ne bagaana abantu okugendayo emanju. Abantu bwe bajjula wano ne baggalawo omutwalo gumu n'ekitundu. Naye omulabi abantu bonna basigala beera omutwalo nga 6 oba 5. Naye omulabi agamba kasajja kabbye omusajja, kabbye omuyimbi. Tebasobola kugamba nti bambi omusajja yategekedde omuyimbi ekivulu, bagamba yabbye. Olwo omuntu atakola ye ababbye. Ddala olulimi luba lutuufu.